Yes, mawulire agakagwawo wetwogereranga ekibuga Kampala kyandikwata omuliro okusinziira ku bitulengera amawulire agagenda maaso gongedde okulaga nti oba oliawo bannayuganda tebebase bannayuganda tebatudde okusinziira ku ebyo ebyalangiriddwa nga biva munda mu kakiiko ak'ebyokulonda akakulirwa Dr. Simon Engineer Byabakama. Kyokka nga bino byonna bigenda maaso eggwanga erya America limaze okuyisa ekiwandiiko namutayika oba oliawo abamu akitegeddeko dda kyokka nga ate ebirowoozo n'ebipya ebirala ebizuuse naddala kalulu akabaddewo munda mu ggwanga Uganda omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 15 abantu baviddeyo ne beekalakasa nga balaga obutali bumativu nga n'essaawa zino wenjogerera bongedde okubeera nga balaga obutali bumativu era nga abantu abamaze okubeera nga bakakasibwako okuttibwa bakwateyo 20 n'okusoba wakati wa 20 na 30. Kaakati nno sirinzekka munda mu studio ez'olunaku olwaliro ndi n'omusajja abadde kafulu ennyo okubeera nga ono afefetta n'okunoonya akalulu aka President Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe katandika mpaka lwe kafundikira nga bamaliriza era n'okulonda omusajja abaddewo nga musaale nnyo buli mwami Kyagulanyi we yali ono yatambula naye buli mubaka alina gwalaba nga mwami Kyagulanyi amulaga ensi omusajja ono abadde naye buli statistics zonna ezigenda maaso munda mu ggwanga Uganda buli kifo wawo tubadde tulina okubeera nga tuwangula nawa we tubadde tulina okubeera nga tuwangula omusajja ono abadde ne President Kyagulanyi Ssentamu kyokka babaka kibe bajjemu okujja ku kibuli ng'abadde balina okubeera nga bawangudde naye ne babajja mu bujja omusajja bwino yenna amulese onaku olwaliro kakati nno sooka obuuze ku bantu bano mukwano gwange ampuliriza muganda wange musajja wa Kabaka obeyanjuliye bulungi nnyo ku mukutu gwa AKTV Media Uganda wabula video soko gituwere ekigalo kaakati no tusimbula mulundi gumu owulire onaku olwaliro muganda wange kale abalabi baffe n'abawuliza baffe abalungi abali ku AKTV Media nze musajja wa Kabaka da Energy Master Chopper Uganda mpita wanu yugi nonaku olwaliro ndi wa mukisa okubanga nkomyewo mu makagafu manyigano ge makagafu amakulu so naku olwaliro ndi wa mukisa okubanga nkomyewo andowooza tugenda kutunulya ensonga nnyingi ezitolodde eggwanga Uganda n'okwetoola ensi yonna mu nsonga ez'ebyobufuzi twavudde mu kulonda so awo mutulindiye tugenda kutematemawo nnyo addala tuyingire munda otegeera ebyo mwetasobodde kubanga otegeera mu bbanga lyonna etubadde mu nteekateeka ey'akalulu kale tutandikiraawo kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkutuusiza ddala mu nsonga mwennyini bingi tulina okusooka okubeera nga tukoonako ekiri munda mu ggwanga erya Uganda America okubeera nga eyisa abantu baayo mwami Kyagulanyi embeera kijali mu kubanga onaku olwaliro obaddeko naye gwe kannyini nga ffe tunaba kubeera nga tubeera nga tumulaba public lenti ayisa press conference olukuŋŋaana lw'abannamawulire ebigenda maaso abaka ba NUP abajjiddwamu ku mpaka bingi waliwo certificate ezagabiddwa ekitongole ky'ebyokulonda nga NUP ng'eyita mu katana baziganye nedduka oba oliawo abaka ba NRM abapya abayingidde mu parliament naye nga bano baleeteddwayo ku kifuba nga badde tebawangudde ensonga nyingi nendoza katandikire ku ggwanga erya America okubeera nga abantu baalyo limaze okubeera nga liddamu okubayita ku speed eya yiriyiri kakati tukize tugaane ebbanga lyonna tugenda kwogera ku myezi 3 emabega omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform oyo abeera pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abasika tebaagala kiwulira naye ge mazima oyo pulezidenti wange era nga ye pulezidenti w'ekibiina ekya NUP tumaze ebbanga ddene ery'emyezi ekisoba mu 3 ng'ategeeza ensi nti akalulu ke tugenda munda mu ggwanga erya Uganda si ke ka bulijjo era baateekawo n'enteekateeka eyitibwa protest vote protest vote ekyo ndowooza tuze tukigamba abantu ekitegeeza okukalonda n'okakuuma okanoonya okalonda okukakuuma singa baba bagezaako kuba bakakwatamu okalwanirira kakati okabanja emitendera egisinga gyonna gyawedde kakati tutunuulidde omutendera gwe bayita kabanja kiriza gaana ng'oggyeko byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda n'okwetoola ensi yonna gwe munnayuganda mpuliza naawe wandaba kiriza nti kyolaba oba kyowulira n'amawanga gonna gekiwulira oba byewalabyeko n'amawanga gonna byegalabye byewalabye nkakasa kale kajogereze bye nalabye nawe AK Master byewalabye tikirimu kubuusabuusa akalu k'eggwanga Uganda akasuuliddwa ng'ennaku z'omwezi 15 kabaddemu amancoolo nga mangi okumanyago n'ekitundu kino kye tuli mu polling station gy'otwala amanya agange kitibwa Mulindwa Robert nze presiding officer owa ono Remi Agasabu County
from alphabet NAB to Z. Mpozi kugamba alphabet NAB to Z oba otegeeza ki? Tandikira ku bantu abamanya NABUL okutuuka ku Z. Tulinawo wano polling station bbiri nga we musobola okulengera wali eri etandikira ku A paka ku NABUL. Kati eri weekoma wano weetandikira. Kati wano nga tetunagenda maaso kati wano ndoza dani soko tulage ko wali eri tulaba wali okulonda kulinga bamaliriza bawaddewo kiki? Ensonga ebaddewo abantu babaddewo nga bangi mu ntandikwa naye ne batuuka ne bazira okulonda ne baddayo lwa nsonga waliwo ffe tetutegedde kituufu bwe kivudde basanze ng'ensonga gye bawa tibalina obululu bwe basanze mu box nga tebannatandika kulonda kati abantu bo ne bazira era ne baddayo naye nga babaddewo kivola batanapu kati ntintono. Kati gwe nga wano polling station eyaffe yeebadde fine tekubaddeeko nsobi yonna naye abantu bonna bazizeewo bagambye olaba wali bakozewe batyo naffe tetujja kulonda era ne baddayo era twakatandika kati okulonda. Kati gwe wabaddewo wali tulaba gwe presiding officer ensonga ze bayogeddeko wali eri nti basanze obululu olwedde buli mu bubox ensonga ezo gozoogerako kitwagala otutangazeemu otubulire ekituufu ekiriwo gwe ng'abadde ku ground. Nze ground gyensinga okubanga mbaddeko eno my respective polling station eri mbirengedde bulengezi naye nga simanyi butuufu bwabyo era n'abantu bonna n'abange abalondera ku eno polling station eyange bagenze lwa nsonga eyeri ne bagenda ne bagamba tebagenda kulonda era bonna ku makya babadde bajjudde nnyo ne bagenda era kati tulinze wano abajja mpola era walaba tanapu ntono obudde buno abantu baali badde nga bangi kakati bw'okiyimiriza ku nsi nga America bw'evaayo netegeeza nti bannansi baayo babayise babulire eggwanga Uganda ku speed eyayiriyiri kirizagaana bandibanga omulanga gwa president w'ekibiina kya NUP gwe yagamba nti bwe bakabba mu kabanje kyekibali mu bwongo kati mu kukabanja wano saalumanya ne naalumanya bayinza oddugenderamu anti kakati tukirina kubuusabuusa omutafuga eggwanga lino Uganda muyeekera Mwai Museveni muyeekera teri muna Uganda yamulonda nga ajja mbuyinza bw'eggwanga kinala mukaaga teriwe yamulonda yakuba mundu kakadde k'abantu kaafa yatugumbula lulimi olutuufu bafa yatugumbula bannansi baggwanga lya Uganda okujja mbuyinza akakati olw'okuba nti eggwanga lino oba ensi eno yayonooneka ekigambo demokrasi oba demokrasia ngoso kigandawaza mu kigandawaza ebya demokrasia kati tukitegerekese kitegeeza amawanga mangi naddala ku lukalu luno lwa Africa nga babuzaabuza demokrasi oyo gwe boogerako nga bakoma kumubika kazigo wabituli omanyi nga bw'osobola tugeze okukwata echupa nga mulina kubaamu mazzi oba n'ogijjuzaamu omukka wano n'obikkawo n'oteeka mu kiveera n'ogisiringa kati munda nga oli walaba agamba munda mulimu ekirimu naye nga temuli kikolaki temuli kirimu demokrasi ali mu mawanga ga Africa agamu si gonna amangi mu mawanga ago amangi ne Uganda kwotadde wadde weewaawo tukimanyi bulungi Mwai Museveni yategesa akalulu naye akalulu n'amawanga nga America gakimanyi bulungi nti akalulu kakiyita mu lujja y'ecupa gye twogeddeko kakwekwasizaako bwekwasiza okulaga nti ensi eri ku demokrasia naye nga tewakola kitewali so America ekimanyi bulungi nti bannayuganda era kyewuunyisa n'okwewuunyisa by the way okubanga bannayuganda America ng'ekimanyi naye nga waliwo bannayuganda batakimanyi abatakitegeera America ekimanyi bulungi nti Museveni yakoze eki yabbya akalulu nkugambye omukulembeze wa NUP yagamba mukalonde mukakuuma obakaba mukoleki mukabanje kati America kyabye nti bakoze eki bakabye
kyava gamba abantu nti bakomewo nanyumizanga gwe why twalabyekaawo ku percentage waliwo akatambi akafulumye nga kalaga nti ate ebyabadde kololo ku kompyuta za kitongole ky'ebyokulonda erweza nga eraga nti mwami Kyagulanyi na 71.88% ate nga mwami Museveni ali mu 24 ate mu kulangirira ne bikyuka kuba Museveni yadde mu 24 point something ate ne bikyuka mu kulangirira nga mwami Kyagulanyi yazina ate ng'ezabadde ku mwami Kyagulanyi ziri wa mwami Museveni. Akatambi kano kali fake oba katambi katuufu dy'eggwanga Uganda kakati okusookera ddala katambi ako okusinziira ku nsonda ez'ensigo omanyi bagamba nze nga wanu yugina omukuto gwa Eke Media tetuleeta njwanjwa tugenda okubaleetera ekintu nga tumaze okukinoonyerezaako mu bukugu obw'enjawulo kakati akatambi ako atanakalabako ojja kunnyamba abantu okabateerewo bakalabe akatambi ako kijje kunze katuufu nnyo ebyo by'oli mu kulaba ku screen yo oba ebyolabye bye bituufu ebyavudde mu bannayuganda bye baasazeewo mu kompyuta ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January 2026 era amazima ga Katonda mu ggulu bino omulamuzi Simon Byabakama byalangiridde byabadde ayina akatambi koyogerako byabadde ayina okujja ategeeze bannayuganda nti bye mwakedde okukola bye bino wabula kyannaku okubanga omulamuzi omanyi ekitongole oba essiga eddamuzi okwetoloola ensi yonna dirina ebitundu 90% mu kukulaakulanya eggwanga oba mu kulinnyika essiga eddamuzi lyolaba eryo dikola kyamaanyi nnyo okunnyika oba okubbulula ensi ntegeeza ki essiga eddamuzi tuba twogera kubaki ku balamuzi abalamuzi bakola essiga ki eddamuzi kimanyiddwa oba kya mu mateeka omulamuzi okuyimirira wakati ng'omulamuzi wabula si ng'omuwagizi kyannaku nnyo munda mu ggwanga erya Uganda tulina abawagizi tetulina balamuzi andi kakati wano lyajja kugamba tulina saabalamuzi Owinyi Ddolo si ye yabadde mu nsonga zino uliriza ono mulamuzi naye nga takula mulimu gwa kulamula tetwabadde mu kkooti twabadde mu kakiiko kano ka byakulonda nanti uliriza akulira akakiiko k'ebyokulonda alina kubanga mulamuzi tebayinza kukulonda simanyi obadde ki nojja ogera badde dokita nedda akulira akakiiko oba oyo alina okukulira akakiiko k'ebyokulonda badde musomesa passport esooka visa esooka olina kubanga oli mulamuzi era Simon Byabakama tunamujjukirako mu kalulu ka 2021 akalulu ako mukajjukira ka Dr. 2016 noti 2016 ya Dr. Kanokiza Besigye Kifefe omulamuzi Simon Byabakama oyo golaba mujenyi yali mu mitambo gy'okulamula omusango Besigye gwe yatwalayo mu kooti yona yagamba nti Besigye yawangula naye oyo omukubagamba kale okusinziira ekituufu akalulu kabaddewo kati nesi byamaanyi ati bagamba ng'okusinziira ku bibaddewo mwabaddemu emivuyo naye nga tegiremesa era kyalangiriddwa oyo Byabakama so njagadde okukusiigira ekifaananyi nti oyo gyenvuddewo yoyo mu nteekateeka z'emisango gy'ebyobufuzi agibaddemu naye tubuuza badde akola atya nno omwami Museveni ye baanona abo mubali abagamba akalulu kabaddemu volongoto era amazima kakole kaki kaddibwemu wetwogera essaazi wetwogerera abamu battibwa abandi twolyeko omukyala awo eyali omulamuzi owaye bino byonna nga bigenda mu maaso nga bino tubirabye ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda naye kaakati naye nalibadde njagala nga mmaliriza nsonga eyo tugambe bannayuga tubategeeze wali tugifundikidde akatambi ke mulabyako oba ke mwalabye katambi katuufu nnyo kavudde kyabadde kirina okubeera mwami lizawutiza mwami Kyagulanyi ono Byabakama okumanya mulabe wa ggwanga byakyusizza ebya Kyagulanyi n'abitumaani mwami Museveni ebya Museveni nabituma mwami Kyagulanyi ebya red n'abifuula ebya yero n'abifuula ebya red be balamuzi b'eggwanga ki Uganda esiga eddamuzi kakati olwo bino byonna bigenze mu maaso tubirabye omulamuzi Simon Byabakama kikyo kye yalangiridde kati olwo bano waliwo ababaka bempuliddeko nga bagamba bo tebayinza kukkiriza ate eddakiika n'emu kukkiriziganya n'abayavudde mu kakiiko ka byakulonda bagenda kuddukira mu kkooti ate era wali abalamuzi ate era abalala
kiba kyabwewusa mu kaseera kano manyi Uganda oba bonna si be bamu tulina omukisa nti Kyagulanyi ojja kuŋŋamba nti 2021 mwami Kyagulanyi nga yagenda mu kooti n'omusango n'agugjayo nze nja kugamba era yasijja balenda okuwa yagutwala n'amaana akola ki n'agugjayo mu gutwala yali agoberedde enteekateeka ey'amateeka naye oluvannyuma lw'okulaba enteekateeka ey'amateeka nti terina mugaso ky'okulaba yakola ki yagugjayo kaakati bw'owulira omuntu yenna ng'akugamba tugende mu kooti oyo tegeera alina gy'agwa tagwa muffe ab'enkyukakyuka twakitegeddeko era njagala nsizana ne Eke Master nga tugamba bano abatuwuliriza bano abatulaba nti ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nga tukyali ku kalenda ya mwami Museveni tusandina kuddamu kubyenyigiramu kankiddemu kyogamba abantu balekerawo kuddamu edde okulonda yadde ki kino kankiddemu yes Ssemateeka alaga akkiriza abanagala ne mwekakasa mugana okulonda kiraga lyerimu kukuba eriraga nti ebigenda okukolebwa mu kalulu ako tubyesize nga banaki temuli bamateevu nabyo bannayuganda nze nga wano yuggi musajja wa Kabaka amazima nsinzira wano bwe kibanga mu ggwanga Uganda mu nteekateeka y'ebyobufuzi tukyali ku kalenda ya mwami Museveni gye yeeteerawo ebyakalulu tubyesonyiwe kigumaza ng'entesula ku kyoto bw'owulira essanyu bwe njogera kalenda ntegeeza ki nja kwogera ennyingo ezisookera ddala nga tuteeka akalulu anateeka akalulu mwami Museveni gavumenti ye mwami Museveni tikiri ku busabuzi va ku biri byo twasoma nga what is government befa abantu nedda mwami Museveni yakijjawo kaakati bwe njogera kalenda okiyinza okukubuzaabuza ntegeeza ki nti enteekateeka y'akalulu mwami Museveni yasala n'agamba kaakati oba eno gye tugoberera kati mu myaka 5 tulondenga mwami Museveni yakola ki yakiteekawo ekyo ne kivaawo n'atuggyako n'eddembe lyaffe nga ffe n'agenda mu ssemateeka w'eggwanga n'amukuutiza ne yeewa obuyinza nti abanaakulira akalulu kano mu kkalangirira nze alina okukola ki obbalonda mbateekewo okategedde nze Pulezidenti Museveni nze alina okubalonda yakuutiza ssemateeka ekyo ne kiddaawo ye kayina gye njogerako nti bwe kibanga mu Uganda tukyalekana ne mwami Museveni nga yalonda abalamuzi yalonda abasirikale ababakuuma yabawa emmotoka yabawa n'omusaala tuzira akalulu era ekirowoozo kino kyenjogerako ndi wa mukisa nze omu ku bakiguziza pulezidenti ne buga pulezidenti oba neno yali nsobya okudda mu kalulu naye tuyigira mu kukola ogezaako gy'oko mugezaako gy'okoma okuyiga katwategedde era tumala kwekoona mwami Museveni taddamu kubuzaabuza bannayuganda ku nteekateeka y'akalulu tubyesonyiwe munayuganda nina mpuliriza ezo no idea views zizo zange wano bantu baleme kugamba nti oba twagambye president yagambye zange egwe mundabayo ey'ebintu nga tukyali kenda ya mwami Museveni gyategeka y'ebyakalulu tukyalina kubyenyigiramu kubanga ekisinga okunuma mu byonna abantu 20 n'okusoma bakattibwa wembadde nzijaawo obadde okimanyi nti akalulu akaliwo ngenda ku z'omwezi 15 leero 18 wakati w'ennaku z'omwezi ga 15 tuuka ku nnaku z'omwezi 18 ez'ennaku 2 ezakayita abantu 20 plus bafudde mayiti ate nga masasi maki tewali abadde mu ddwaliro nti yalwala omusujja mayiti bafu batiddwa masasi anaabata basirikale ba mwami Museveni kuba yagamba amajega be bayina emmundu be bayina amasasi ebutambula bwa mwanga kivumbi ate mujjukire yabagamba buli musirikale golaba mu mundu yalina amasasi 100 mmeka 12 kakati bannayuganda abeetabye mu kalenda mwami Museveni gyeteekawo ey'okulonda wetwogerera 20 plus bafu ebutambala wokka ewa mwanga kivumbi bakubyewo amasasi abantu 10 ekiro kyannumya omutwe babattirawo nalabye abamu ku bukulu mu poliisi nga bagamba nti mwami Muwanga Kivumbi yasse abaana abo ate alina emmundu kyekibuuzo ekinene naye ly'eggwanga Uganda talina mmundu kakati muganda yange mpuuzika ensonga eno kyannaku nnyo era maliriza ngamba ensonga eyo nti egye njogedde ku kalenda ya mwami Museveni oba nga ekyaliwo mu byobufuzi tugyesonyiwe bannayuganda bali mu makomera bakyagenda mu makomera babafa bakyattibwa nga tukyali kalenda ya mwami Museveni ey'ebyobuki bamulekwa bannamwandu bassemwandu bonna we bali kakati naye tulina ansi eryemu mu nteekateeka eya protestive vote tubisuubire mwami Museveni bwe yalajja mu buyinza tugambye yali tabameka baali bakwata mu kakadde
so gedde bubi saba ngwate bubi bazo gamba wano gedde bubi nedda olutalo lwa mwami Museveni yaleta abantu 200 abafudde abakafa nga bali mitwalo 5 plus protest vote tenatandika Bannayuganda protest vote tenatandike owai etuveeyo mu nsombeera yemu kyovola bannakututeko njala nkutwaleko e Masaka ew'omusajja Masaya Simpuuga Nsamba bwe twali tugenda mu kalulu kano nga bw'okyogedde nti nga lukyali kalenda ya mwami ulira nga lukyali kalenda ya mwami Museveni ogambye twesonyiwe ebyokulonda Masaya Simpuuga yagamba siyinza genda kwesimbawo ku bwapulezidenti nga tetukoze electoral reforms yandibanga yali mutuufu awo wadde alina ebizibu bye si ye yekka bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja oyo yakola ate ekibiina kikye bw'amala okukola ekibiina ekikye n'akwata ababaka 84 be yasimbawo ku DF bameka 84 ababaka 84 mu kwetola Uganda yonna be yasimbawo munda mu ggwanga Uganda kubaka obwa parliament nga naye yennyini kwali nga president w'ekibiina ekyo gwe twatusuubira nti ajja kwesimbawo ku bwa president naye ne yesimbawo ng'omubaka wa parliament kaakati mu babaka bano bonna 84 ojja kunsonyiwa nja kuleeta example Gashumba yagamba bwe mulabangayo mubaka n'omu wa DF nja kweyambula engoye ntambule bwerere ku suti mu kibuga Kampala era buli muntu anajja nga wa DF mu parliament nkwate ente ngisale njigabira abantu bannakya era wale nazo wano kubagamba mutereke icing sugar waffe ku keke yaffe eri mu kufumbibwa ekibiina kyammwe kigenda kweza emyezi 6 mu mwezi guno ekibiina kyammwe kitobwenkaniddeawo kirina ababaka 5 mu parliament ekibiina kyammwe kisimbyewo ababaka 88 mu ggwanga lyonna kino kitegeeza Kimpuuga omuteeketeeke okubanga teyafunye yadde ekitundu ky'omubaka mu parliament y'eggwanga Uganda okusookera ddala naye kenyini n'atajja okusookera ddala kankujjukizeemu Masaya Simpuuga Nsamba yavaayo n'ategeeza eggwanga nti lwaki yagamba gwe obanga ondaba siri matiriyo osaanidde okuba pulezidenti ekyo yakyogera kituufu mukijjukira bulungi Bannayuganda n'amazzi agamba nze natuddemu n'endaba nga okumala ebiseera eri waggulu nja ogamba nti nesimbyewo nja kuba mmaze ebiseera nga tuli ku system ya mwami Museveni nga tewali electoral reforms biba byakumala biseera naye ndayira amaanyi gange na buli kimu kyange ngenda kukitera ku bifo bino ebyowansi tulabe nga parliament y'eggwanga Uganda ejjulamu omuti kijja kuyambako omuti guno ogulaba mu parliament tujja kubanga gutuyambeko okuyisa ku bimu bye twetaaga ffe nga bannansi b'eggwanga Uganda okutuukirira kubanga yategeeza nti ekisinziza okweteera ddala obuzibu mu parliament y'eggwanga Uganda abasinga okubeerayo babaasi yagamba ngenda kukola buli kisoboka ngenda kukwata akasente kange akatono kennyina nkateekemu okulaba nga DF eyingiza ababaka mu parliament n'agamba ngenda kukola amaanyi gange gonna gennyina mu byobufuzi n'obutendeke bwange obuteeketeeke bwange bwonna ngenda kulaba nga nfaayo nnyo okulaba nga ndeeta ababaka mu parliament teyaleese n'omu kitegeeza ki eri Mpuuga kano kawulidde kategeeza miranga nabiwoobe kakati eyo mpiseyo obuyisi nansigire Bannayuganda ekifaananyi tudde ku nsonga yo kitegeeza ki eri Mpuuga 1 Mpuuga is not omuteeketeeke mu byobufuzi 1 Mpuuga si muki muteeketeeke mu byobufuzi nga obeeyita 2 kyongedde okulaga mwami Kyagulanyi nti musajja wa maanyi munda mu ggwanga Uganda oyagala tokola ki toyagala kankugambe kino ayina naye byasalawo kambagambe kino obadde okimanyi bonna abaali mu kibiina ekya NUP ne batuuka oluvannyuma ne bamwejjako ne batandika omukuba ebiso teri n'omu yakomyewo mu parliament tewali n'omu yakomyewo tewali n'omu yakomyewo kaakati bombuuza ekibuzo kitegeeza ki ngenda kugamba bano abasajja abaatulimba obuteeketeeke bwabwe kyongedde okulaga nti Kyagulanyi musajja waki ayina byasalawo mu ggwanga Uganda oyagala tokola ki oba toyagala ayina byasalawo munda mu ggwanga Uganda naye okujjako okwewusawusa kigambo kinene nnyo ekyo okwewusawusa tugende n'ekyo oba tovumye
abantu bano bakimanyi bulungi. Mathias Mpuga Nsamba alabedde mu parliament nga Kyagulanyi tanajja. Emyaka 10 neegi. Yaliyo. Emyaka 10 n'emeka? 10. Nga teri n'omu amumanyi. Nali simumanyi. Kyagulanyi amala kujja. Nafuna obwa lopu ssebo. Abantu beerabize. Abedi Bwanika. Oyo yalina n'ekibiina ekyo by'obufuzi kiramba. Nga yakona. Nakyo. Kyagulanyi amala kujja n'amuwata kasoda oyo kimanya kabonera mu mulabire nga ddala. Nayingira parliament. Kati abantu bano ekibasumbuwa era kikiddako ku Mathias Mpuga Nsamba bwe butamanya n'obutakkiriza. Ate ekigambo kino obuteeketeeke simu bajja kuddamu kyeyita kubanga abateeketeeke amazima gali nti obuteeketeeke bwabwe guno omulundi bwalagirira ddala nti si bateeketeeke. Mu nteekateeka y'obufuzi okategedde kentegeeza. Mathias Mpuga Nsamba bw'osituka n'ogamba nti amaanyi go gonna ogenda kugamba lya kuleeta ababaka mu parliament wamazeeyo amaanyi go tewafunye n'omu. Era ne Kulaalo yasembayo yagamba njagala tuswaze abo bonna abalowooza nti bwe baatuvaako twanafuwa. Kaakati Mathias Mpuga Nsamba fena mumaliyako budde ali 0. Ate olaba nti tuli mwaka kiguno tuli 2026 bwe yavudde mu parliament taliddamu kwenyigira mu kifo kya byabufuzi kyonna munda mu ggwanga Uganda ng'alondeddwa abantu. Chansi weeri Mwami Museveni omumanyi amanyi okukola bwati n'ayita alaga majangu eno ne badduka ne bagenda. Nkwadde wa minisita nga mpozi Mwami Museveni ng'amuwadde naye nti yeesigamye ku maanyi g'abantu bannayuganda bamulonze mu kifo kyonna taliddamu kubeera kufuuka mukulembeze mu kifo kyonna ow'ekyalo kabube bwa kyalo tali bufuna nga bwesigama ku bantu ye Mathias Mpuga Nsamba. So kali y'ebyobufuzi ndowooza yayisaawo. Andi kakati kyemali njagala kubuuza nti Mpuga tali yekka nno tulebye bana parliament abagundiivu bangi abaawa matudduwaayo nga mulimu baminisita ba Museveni. Ekyo si kipya. Abasajja nga Basemujjuŋŋanda kati Basemujjuŋŋanda Semujjuŋŋanda nga tubijjemu embeera be bamu ku bantu ababadde abakozi. Naye muganda wange nkugambye buli muntu yenna alivaayo oba yavaayo oba agenda okuvaayo 2-3 ŋŋambi buli muntu yenna alivaayo eyavaayo n'agenda okuvaayo n'ogezaako okuwanvuya obulago otunulire mu ntebe ya Mr. Kyagulanyi eyo babike kano kadiremu abantu kenjogera omuntu yenna alivaayo oba eyavaayo oba agenda okuvaayo n'ogezaako okubaka engeri gy'oyingira Kyagulanyi omukakkanya nga olaga eyo bakole ki naye nga olaga toli wa Museveni toli wa Kyagulanyi ne woba gwe manya eyo babisse eyo basime. Kaakati Semujjuŋŋanda abadde mubaka wa Mukira municipality ebbanga ddene amazima nga teri kubuusabuusa abadde agenda myaka 2 n'akalulu ka 2021 Mwami Kyagulanyi yennyini okuba abantu bano babi abantu bano abateeketeeke simanyi buzibu bwe balina Kyagulanyi yamusimbako muntu ku luno abaddeyo ngamba ku ka 2021 ekituufu yamusimbako muntu olw'okutegeera emirimu gy'emirungi yadde akola oba gy'ejja akola bwe kiri n'obwa Sseruganda kubanga akkiriza gaana okimanyi taliwo 2021 singa yamuteekako omuntu n'oyandibadde nze wanu nali mujjayo nali nkola ki naye yamuleka. So abantu abo balemye okukwata obwenkanya n'obwerufu mu mitima gyabwe eri Mwami Kyagulanyi ne bakulembeza effubitizi effutwa n'enge ajja atya tusinga atya ffe tubaddewo wano. Semujjuŋŋanda ekimujje mu parliament bannakiro okutuuka okumuwandula teyeevuma kintu kirala kyonna futwa nge ekokoberezi obutayagaliza teekawo abatuwuliriza bateekawo bye baagala teekawo buli kimu kyomanyi ekitambulira awo kuba eryo y'ensonga emu bweti ejje Semujju mu parliament owaayi yowanjisewo mwagaana Walukago okwesimbawo e Busiro ne tugamba nti kakati ke baganye Walukago okwesimbawo ebintu bigambo byayitingana ngambwe ate yali emabega waabyo yali Sseggona naye n'avaamu Sseggona n'ekyokubiri ekikutte ate abantu banyiiga bunyizi nali manyi nti oli kaavuddemu onkoze bulungi wasooseza waani kozi Masaka wasooseza waani wa DF w'omuti Mathias Mpuga ne banne wasooseza waani wa Semujjuŋŋanda kana tutte waani wa Sseggona ansi eriemu be bamu sigenda kumalawo budde awo tuveewo kati Sseggona
no yali badde nga ayina bakalonda 1400 twagamba ne beyandyesimbewo nowa NRM bandi wadde wa NRM nga Sisseggona omanyi Sseggona ayina katu kayogera ababba yeyanziba akyogera singa mbadde ku TV bali badde bandaba ayina ejjakola mu kati gwe tekawo akantu kale yeyanziba ayina ejjasika mu face era yagamba kyanyambyeko okumujjamu era singa mbadde nsobola bonna nga nsobola obbajjamu bonna nandibadde mbajjamu gwe bobagwe tosanyuka nga bavuddemu bonna kakati bo bazze kundekamu twebaza Mr. Kyagulanyi guno omulembe gwe tuliko ebyobufuzi ebizanyibwa byonna ndaya mu ludda oluvuganya gavumenti bya Mr. Kyagulanyi Mwami Kyagulanyi Bannabusiro East tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala owayi mwebale kulaga abatendeke abateeketeeke ab'ebitiibwa owakisebo biro bena nga bigenda mu maaso NUP ebadde erina ababaka bawerako mu paaliyamenti tebadde mbabaka nga 57 kati ekomezaawo ababaka bameka 49 oba 50 naye nga sinatuukaawo ekibuuzo kyange kiikino wano ebadde mu 5 kati ekomezaawo ababadde wansi waabo bebadde nabo naye nga bano abakomi abajjiddwamu waliwo be tulabye nga babajjamu ku kifuba naye nga bawangudde naye ne bajjibwamu ku kifuba nti wadde muwangudde eddoboozi ly'abantu wano tebikola amaanyi g'abantu wano tebikola wano maanyi ga mundu ge gakola kino kyongera NRM maanyi oba NUP ekunamizza NRM kakati kankujjukize nga tugenda mu kaluka na 2026 twagenza okukayingira nga NRM yayisizizaawo ababaka batavuganyiziddwa mu bifo byabwe 17 balamba kituufu naye nga byali bya kifuba ulira kamale statement yange NRM yakoze eki eyisizaawo 17 tebavuganyiziddwa yali indicator omutunuzi w'ebyobufuzi yenna era ino kiraba okakasa oyakuŋŋamba nti Anita Amongo n'abakulembeze abalala tewaliyo omuntu yasinga amagezi mu regioni ye kale yaliyo ow'enjawulo ogamba nti ono malayika tavuganyizibwa bonna ba NRM kakati mu regioni ye kyali kimala okulaga nti akalu ke tuyingiramu 2026 yali indicator y'amaanyi nti kali kavaawo mpitewo eri saidi ya NRM bali basobola okukola buli kimu oba mukufa ne mufa oba kufa mujjukira emabega nga temwerabidde olumusale yagamba Mr. President tukusuubiza Mwami Museveni Masaka City oba ebbeno lya Buganda ku mulundi guno olina mu 5 omusayo oba kuyiika gujja kukola ki oba mukazi oyo yawangudde mumujjukira bulungi oba bamuwangudde master omujjukira erinnya ndimvudde mutwe yani abawuliza balitutere mu comment baliterewawo omusale yagamba ku mulundi guno tetugenda kukkiriza Karwedi kuddamu kulabika mu Buganda mu kibuga Masaka oba tubatta oba musayi kuyika erinnya bali bamuyita Betty Brose Sisseani tudduka sipisipidi olw'obudde kyali kimala okulaga nti basajja bano aba NRM butaswala bwabwe bali basobola okukola buli kimu kyannaku nnyo eggwanga Uganda nga alifugidde emyaka 4 naye nga bw'aba abogera statement ne bannabyabufuzi abamu nga bagamba tuzimbe eggwanga lyaffe banaye temutabangula ggwanga tuzimbe tukwatirwamu okuzimba eggwanga emyaka 40 lwe mulowooza okuzimba mukyali kutuluba erizimba eggwanga emyaka 40 ndowooza kyandibadde twongere kwebyo ebikoleddwa ku ggwanga si kuzimba twongere okuzimba yes kitegedde ekigambo byanjawulo tuzimbe ne twongere kitegeeza waliwo yozimbye byeyagala okwongerezaako Museveni agamba tukwatire wamu tuzimbe eggwanga lyaffe emyaka 40 lyokugidde eggwanga okyagala okuzimba so ntegeeza ki mu kuzimba eggwanga Mwami Museveni kwategeeza bwe sikwotegeera gwampuliriza nawe Eke Master tulaye bulungi sigenda genda wala tugende na Kaseke wano eruweero owa muganda waffe Lutamaguzi Ssemakula bino biwulirize Luweero bye bimu ku bitundu ebibeereddewo Mwami Museveni n'okutandika eddala nga ajja kubanga mukimanyi obuwanga bukyali eyo ebbanga gye tuzze nga tujja mu byobufuzi nga tutambula bizze bikyuka eri NRM ng'osobola n'okuwulira nti NUP
dere efunye omubaka Nakaseke efunye omubaka Eruweero tebyaliyo byo kakati mu project ya Mwami Museveni okunafuya ekibiina ki NUP n'okulaga eggwanga Uganda nti Uganda yange oyagala toyagala Uganda yange kyovula besobola okuddira omubaka nga Lutamaguzi Ssemakula n'oba toli wa Nakaseke n'oba ng'oliwa eno bagita batya Aluwa n'oba ng'oliwa Aluwa n'oba ng'oliwa Jinja Busoga Mbale okimanyi bulungi Lutamaguzi Ssemakula mubaka akoze bulungi otuddamu kalulu tosobola muwangula naye Museveni aze n'akulaga nti bamuwangudde yakenyini yayogera Lutamaguzi n'agamba olwo polling stations ezateekebwayo mu barracks nga tekkirizibwa muntu n'omu kuyingirayo ezisukka kumpe mu nkaaga kakati bannayuganda tulina ennaku okubategeeza nti eno gavumenti yetufuga ebyo bisazeewo okubanga ekola si Lutamaguzi yekka katumenye ababaka nga 5 abalozeza ku ekibambuliranga ekyo oba n'abatali babaka abadde baagala okuba babaka mu parliament enejja nga abantu babagadde nti mugende mu abalozeza ku kibambuli ekyo ogenda kunnyambako otemeeteme b'omanyi bw'obamalayo bonna sijja kwongerako bw'obayo bw'olekayo ntandikiraawo kubemanya abagera ku Lutamaguzi omu yabadde alina okubeera ng'akomawo kyannaku nti teyakomyewo wadde okusinziira ku gulawundi amawulire galaga nti yabadde akoze bulungi Honorable Geoffrey Lutaaya Kakuuto amawulire gandaga yabadde akoze bulungi era ng'alindiridde kimu kulangirirwa naye ne bamugamba tojja kgendayo Veronica Nannyondo oyo ye ow'obukomansimbi oyo ye ku mudumu gwa Mmundu ate naabeeyo tebamuyita Veronica bamuyita Vero Kawala Vero oyo yabadde amaze nga buli kimu kiwedde naye ne baleeta omudumu gwe Mmundu baka tukugambye langirira ono waliwo n'omulala gwe nnyinza okulowoozaako okwogerako naye nga ye yasibatuse Kanso Elias Lwimbazi Nalukoola kakati nga tunagenda wa Nalukoola okomye ku Vero tulinayo Muwanga Kivumbi wanu Butambala abantu 10 babakubye amasasi nga bagabakwira mu kikomere ewaabwe oyo tugenda kukomawo ku nsonga tugenda gikomerawo Namugagoleti oyo bamukwate bamudusa paka mu kigo kasoke nkubulire Namugagoleti mu rankings za parliament ezisembyeyo ziraga ye mubaka omukyala eyasinze okukola mu parliament y'eggwanga Uganda okategedde bulungi zino rankings zenjogerako za parliament ya Uganda okuza ku mawulire getufuna kiraga nti olunaku olw'okulonda drone zajja 17 ew'omukyalo oyo Namugga nga zirimu abakwambidde emigemera wala nga bakwata buli muntu emmundu amasasi ne gavuga ne bakola bye baagala kakati Banamugga bono batadde awo tudde wano e Kampala ba Lubongoya tudde eri Banyanzi Alex Wasa Mufumbiro genda Busiro North banji Semaganda Busiro North banji kakati tulina ennaku okubategeeza bannayuganda eryo eggwanga lye tulimu era njagala nsinzire wano abaka bonna abantu bonna betumenya amannya tebasingiddwa nti abantu b'ebitundu byabwe babakooye era tebabalonze nedda tebali mu parliament enejja nsonga eri emu Mmundu Mwami Museveni yategeka ekyo nga kyayagala kikole kibe inno kinakuwaza era kyannaku nnyo obadde oyogerako wano ku Muwanga Kivumbi n'otegeeza nti wafiiriddewo abantu 10+ bya Muwanga Kivumbi Mwami Museveni n'abajaasi be n'emmundu ze basse abantu 10 owa Honorable Muwanga Kivumbi 10 kakati njagala mu Uganda wano woba otulo osinziire ofumiitirize ogambe kale wadde Muwanga Kivumbi abantu tebamwagala ku kitundu kwali era tebamulonze Muwanga Kivumbi yajjewo amasasi agakuye bano abantu twalabye omwogezi wa poliisi wano mutundu eby'e Kampala Lecho Kawala yagambye nti okusinziira kulonyeza kwe baakafunawo kulaga nti okutemulwa kw'abantu bano abatemulwa batugambye 7 poliisi yagambye 7 Muwanga Kivumbi yagambye 10 nze byenjogera bya Muwanga Kivumbi yewe Butambala nze ndi Kawala yagambye nti okusinziira nga bonga poliisi kye baakanonyezawo kye baakafuna nti temulina eryaliwo Muwanga Kivumbi alimanyiiko era ye yali emabega waalyo
mu ngeri ki yokukwata emmundu n'akuba kati wobuuliza wano baafa masasi wobuuliza Munnayuganda Mwanga Kivumbi alina emmundu talina mmundu Mwanga Kivumbi alina oda yonna gyasobola okuwa Mwanga Kivumbi mwananchi muntu wa bulijjo teri mwananchi asobola kuwa oda eri omukwata mmundu yenna kubanga bano bonna babadde bakutte emmundu babadde balina ababakomandira kyongera okulaga nti ebintu oba ebyo nebyo byalabikiddwa mu kalulu ka 2026 Munnayuganda bw'obanga oli mugoberezi nsogera ng'obiraba byabadde biteeketeekere okuva mu Mwami Museveni era waliwo ne yaŋŋambye mbu olukuluvudde mabega emyaka nga 3 nga batandika dde okululuka gano nga kiri munda nago nga kuwa obadde okimanyi nti wakati w'ennaku z'omwezi nga 13 ne 14 Muhoozi Kainerugaba yaliko ebukomansi tekako Jeno waaki yadumira amagye CDF kakale Jeno osanyuse sikusanyuka osanyuse nze saagala kusanyuka naye omuntu bw'aba alina ebitiibwa bye kakati ŋŋambye Muhoozi Kainerugaba Jeno eko n'aboodya kale Jeno sanyuka kakati okusinza ku mawulire ageesigika kiraga nti wakati w'ennaku z'omwezi nga 13 ne 14 yaliko Bukomansimbi Butambala ekigali kyamulaba Gomba ekigali kyamulabako omwezi guno nkugambye twalonda nga 15 leero 18 kati njogera ku nnaku z'omwezi nga 13 ne wakati we 14 omwami oyo alawako mu bitundu bino Gomba Bukomansimbi ne Butambala Desemba bulaawa anti booti yes ewaba Namugga ewaba Ndiwalana ba Veronica ba Mwanga Kivumbi ba Sazi Godfrey kyannaku era kikaabya eggwanga Uganda okuba nga tugenze ku nfuga ey'abamukwata mmundu ey'amagye oba ey'okkakibwa naye nga yeerimbise mu demokrasiya ekitegeeza ensonga no nga tugiwumbawumba omukulu Katana akoze akolangani mu NUP oyo ye mukwasi w'ekisawo wekya NUP omanyi Kyagulanyi twali Makindi twali Kodi Kampala yagamba ono omukulu yatukwata ekisawo wadde temuli kirimu kati kakati Treasurer w'ekibiina kya NUP Katana Council Benjamin Katana yavuddeyo mu bigambo bye n'akakasa ensi n'agamba nti ebyavudde mu kalulu bo ng'ekibiina baabiganye era ne certificate ezaagabiddwa bazizize ngero nayongera okukatiza ku nsonga ze tuwogeddeko nti ebyavudde mu kalulu bo balina birala nga bo ate ne mwami Bakama byalangiridde birala kakati kitegeeza nti ebigambo bye tubitwale nga bituufu nnyo okusinziira ku bino bye tugenda nga tulira nga tugattagatta bwe tugattako n'ebyomukolo ebigambo bituufu nnyo ddala awo tuddirayo ku kigambo twasoose okuba ng'ofulumya Amerika eyisa abantu baayo nakuwalansa ne nkugamba ffe twagamba obakabba kabangi okategedde kakati teri kubuusabuusa saagala kuleyo Munnayuganda n'omu AK Master kiki saagala kuleyo Munnayuganda n'omu ategeera era agoberera ensonga ng'abuusabuusa akavuyo enteekateeka ey'obubbi ey'obunanfuusi ey'okukaka eyabadde mu kalulu kano ng'ekolebwa gavumenti kakati bw'obuuza ekibuuzo tutwale Benjamin Katana byayogedde nti bituufu nja kugamba yes Benjamin Katana yabadde mutuufu obutakwata certificate z'akakiiko byakulonda omanyi byabadde mu certificate ezo saabitegedde ebimu ku bibeeramu bye bino wammanga omanyi awo mu kaseera Benjamin Katana gwe twogerako naye ssemateeka akkiriza ono yadde yeesimbyewo okubeera waawo Benjamin Katana yabaddewo ku lwoyo yeekoze eki eyeesimbyewo Kyagulanyi kakati certificate zeyayogeddeko ziyagaanye zabadde ziraga era nga zikakasa nti nze Katana oba nze Kyagulanyi ebirimu nzikiriza obuwanguzi bwa Mwami Museveni obulangiriddwa akakiiko ak'ebyeki ebyokulonda bye bigambo bibeera omwo nze Kyagulanyi nkugambye oli aliwo ku lwaki Katana yabadde wali lwa Kyagulanyi katogera ku Kyagulanyi bw'okola certificate eyo kubanga eba ejuziddwa mu Simon Byabakama omumyuka we ng'obalabye badde batudde wali abantu 8 bonna baba basaddeko emikono gyabwe era kasi ogikwata bw'oti obokkiriza
nti ebivuddemu mbikiriza nze mbikiriza era bituufu nze naye ng'ekituufu kiri nti gw'oba olaba byabadde bituufu era wadde osobola okukkiriza ebyavuddemu tebyadotoyinza kubikkiriza kubanga twalabeko n'abantu abatikinga obululu nga bakakiko ka byakulonda ng'ovudde ne ku ekyo poliisi amagye nga batikinga gabadde mu kalulu bonna nga batikinga muntu omu mwami Museveni babadde mu kalulu direct tusuubire ekkooti nti bwe nalaba ku tetugenda genda mu kooti ffe ngaba NUP ffe ngaba NUP kuba buno obujulizi bulaga bwangu kunala eke master wangi oyagala genda mu kooti okusinziira ku bujulizi bwendaba oyagenda mu kooti abakakiko k'ebyokulonda batikinga poliisi batikinga abambadde engoye eza bulijjo bonna nga batikinga eno kagondi wansi ewa mwami Museveni obwo obujulizi tebutumala oyagala genda mu kooti tugende mu kooti tugende mu kooti ku luno okusinziira ku byalabiddwako kubanga bulijjo bagamba muleete obujulizi kati tubulina kooti ejja kukugamba ekigambo kimu okusinziira obutambi bwe mwogerako oba biri mu kwogerako si byamaanyi so ffe ng'aba National Unity Platform ngambye ffe ng'aba National Unity Platform one tetukkiriza mu kooti za Uganda one tuze tukyogera Kyagulanyi azakyogera nti tukimanyi Simon byabakama togenda tukola ki tulangirira naye temuzenga muzigenda mu misango egimu muwuliriza ng'oguliwa ng'ogwa kanso na Lukoola yajulira anti wuliriza nkugambye nti ebbanga tumaze ne Kyagulanyi gye tuze tutambula tuzze tutegeera ebintu bingi ke kali ke nkugambeko nti olajja kugamba nga 221 yagenda mu kooti yagenda mu kooti era nja kuwa ansa bwe yamaliza yakola ki yavaayo yagujjayo kakati ne ku mulundi guno tosuubira era kankyogere bane gye muli kwe bali batuuliriza bwe munaalaba ekibiina ki National Unity Platform nga kigenze mu kooti kuwaaba tulinde pulaani B kitegeeza munzije temumbalanga Munnayuganda tulinde pulaani B kuba twoliyako pulaani B ebizo mu kalulu kali ako pulaani B ne tulaba ku mmeeri awo twalaba emmeeri awo tokyamukiriza abantu eby'emmeeri tuddamu bikomyawo wano anti byaliwo wuliriza ansa eryemu leero 18 18 leero protest vote Bannayuganda muzuukuke mubanje obuki mu bigambo bya Kyagulanyi byakoogerako sofa wakati w'ennaku z'omwezi nga 15 n'okutuuka leero nga 18 wabiwuliddeko oba mbikugambe biŋŋambe kambikugambe n'abatuwuliriza ebigambo bya Kyagulanyi yagambye Bannayuganda yonna bwe muli nze amanyi gagenze Kyagulanyi Ssentamu ntwala omukisa guno okubategeeza nti byonna ebyalangiriddwa akakyaka ebyokulonda Simon byabakama si bituufu ebituufu tukola ki tubimanyi tubirina n'agamba era nsinziira wano mbasaba mbaduumira mbalagira musituke mubanje obuki obuwanguzi bwammwe byebadde ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu sofa byakoogera wakati w'ennaku z'omwezi nga 15 ne 18 olunaku olwaleero kati Munnayuganda kiri eriggwe okubanja akalulu oba okusigala nga weebase naye kooti muffe mu NUP ffe sigeddamuzi katwesige eddamuzi ng'okimanyi baganda baffe bangi bali mu makomera tebalina misango Doni Nyanjula ali mu kkomera Doni Kaija yes Doni Kaija ali mu kkomera talina musango Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera anaamusiba sigaddamuzi eri musiba talina musango Eddie Mutwe ali mu kkomera Bobby Young Machete tekawo n'abalala bangi abalina bannakibiina kya NUP nga bali mu makomera batali muki walona ababuzibwawo atalina musango kakati gy'ogamba ate ffe tuddemu tuddukire tugende tuwaabeeyo osuubirayo ki so Bannayuganda basiibule ng'obannyonnyola Bannayuganda nga temunnatuma His Excellency ne bannakibiina kya NUP plan B Kyagulanyi yabagambye oba bagambye mukozeewo ki musituke mubanje obuwagizi bwammwe so nga mpumbawumba njagala nsinzire wano nga musajja wa Kabaka da Energy Master mbategeeze obulumi mu mutima tulina bungi nnyo twagenda tusuula obululu bwaffe ntulonda omuntu gwe twagala natalangirirwa
naye bannayuganda bw'obanga obadde ku byaddala nsaba osituke olwanirira obuwanguzi bwo ng'oyita mu mateeka ng'oyita mu mateeka ssemateeka atukkiriza okubakanya ebyavudde mu kulonda anti nange kyeŋŋambye ssemateeka akkiriza omuntu okubanja kyeŋŋamba nange kyeŋŋambye nti ng'oyita mu mateeka kale sinnagaanako muntu n'omu kale bannayuganda waddembe okubanja mugende mubanje obuwanguzi bwabwe ekyokubiri Mr. Kyagulanyi Ssentamu akoze ogugwe kituufu omusajja oyo amaze emyezi 3 okuva nga nakuzo mwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 bobale emirundi gyasuze mu nnyumba ye ennungi eri emagere ogibala ku ngalo ayise mu kaseera akazibu ye paati ye agikoze eki agimaze yagizanya nyina we nabadde nempulira omugwagwa ng'agamba bane musonyiwe ekikoze kigaba omugwagwa ne sivumye ndi mu kwogera kubanga yadde mugwagwa n'agamba kale mmwe mugenda kufira werere Kyagulanyi mbulyeyo omuntu we n'omu ali mu ebyo njagala mbabuuzi bannange kalikodinge bulungi okalikodinga nkalikodinga ensi alina okumanya byeyogera kakati wuliriza obala tukimanya nti nkulikodinga kale kiri kulikodinga kakati wuliriza Eke Master nawe atuwuliriza kala katambi wokalaba nawe sokukasalamu gwe akawulira katambuzi wuliriza bw'owulira omuntu yenna ng'akugamba nti Kyagulanyi byolimu bigenda kukusoba agamba mu banja akalulu tuweeyo omuntu we ali mu kabanja soko mubuuze kibuuzo oli musiru ansa yonna gyakuwa baba takuwadde ansa yongerako ekintu kimu omubuuze ky'ogamba Kyagulanyi ye si muntu naye mu famire ye yeewaayo ye n'abakiikirira kategerekese nti ng'obanja nti tuweeyo mu famire ye ali mu ebyo ate ye talina famire naye mu famire ye yakola ki mwali mu famire ye mwali yakiikirira yakiikirira famire ye kati naawe kiikirire eyiyo okitegedde naawe bagwe tosobodde kitaawo akukiikirire kitutegeeza bw'oli omuntu akikubuuza mugambe Kyagulanyi naye yakiikirira famire ye naawe kati ke kaseera okole ki okiikirira famire eyiyo kulw'okutuusa eggwanga Uganda sinza sokako nnyo wano okuggyako ng'olina kweyagala tuyiseewo naye mbebaza okwozaayoza abayiseemu ababaka baffe embeera teyabadde nnyangu naye nga sinnagenda waliwo n'ekirala Eke Master nalukolo tetumuwadde budde naye obadde okimanyi nti nalukolo nakubuuziza ku nalukolo ono olwamaze okumulangirira omulamuzi eyamulangiridde omanyi bwe yayise asategere bwe yayise nenalabye nga adduka maama baamututte ntya ngana amutwala entya ye yabadde adduka ki majje uliriza kakati akaluka nalukoola ako kekamu kekasembeddeyo ddala baakalangiridde nga ne mwami babakama returning officer amaze okulangirira akaani akamwami Museveni obubbi bwa mwami Museveni buyakoze ku ggwanga Uganda kankaddemu tokawulidde nga buli obubbi tebumala baagalirako n'ennyongeza ngambye bagenze okulangira akalulu ka Jaideri Nalukoola Elias omubaka wa Kawempe North nga ne Simon Byabakama amaze okulangira obubbi obwa mwami Museveni Jaideri oba Nalukoola amazima okulangirira kwe kwabadde muvaawo mpitewo gulasobola na kulowoozaako emivuyo kubanga omulamuzi ono wakati ak'ebyokulonda yabadde amaze okulangirira abantu nga 5 owa Kampala abatabadde batuufu bakulangirirwa returning officer yes olw'okuba nti kyabadde kiragiro yabadde order okuva abantu abamu b'omuntu omu nti langirira abantu bano mwaba abadde bateekeddwa okulangirirwa mwe mwabadde ne Farida Nambi yaani yoyo ow'ekibiina kya NRM yabadde yeesimbyewo nani ne Nalukoola kyabadde kimaze y'omu ku babadde ku line up eyabalina okulangirirwa mu bulungi oba mu bubi oli owaaluli mu by election eyatwala Nalukoola mu kooti ne bagamba mbu yawangula omusango kati kyabadde kimaze okuba nga kikolebwa oba mu bulungi oba mu bubi kolanga bali bookoze kubanga Mesa Kabanda yasinze Sebe Kawempe South Mesa Kabanda Kampala Central bayisizawo muyise kifuba ewa Lubongoyi kifuba ewantu awo NRM yayitawo mu Central buli lunaku kifuba buli kalulu
tugende nakawa ewawaisa mufumbiro naye naye gwe bayisizaawo bonna wekyabadde tukirire tugende Kawempe South nakyo wekyabadde kakati bambi omusajja ono alangirira yatuusa nalaba kigenda kukola kisusse era okulwawo okulangira kalusiga abayadde agatagatta yabadde asika mutima nga bw'asika empewo bw'asika omukka bw'aguzza wabweru okufa kumu bw'agusika bw'aguzza wabweru n'okuzaalibwa kumu kati kankubule kino ekigambo omuntu esembi y'okulangirirwa oba nga tanalangirira Nalukoola eyabadde yakavaako okulangirirwawo yabadde Zahara Maala yasimatuse naye nno Lulika yasimatuse wakati yamaze okumulangira bw'ati yabadde alina kuddawo okulangirira ani Kawempe omulala atali Nalukoola Kawempe kakati omulamuzi yagambye bane musoke mundeke mpumulemu mumpemu akadde katono kyadde ekigambo kya mulamuzi yagambye musoke returning officer yagambye musoke mumpemu akadde ne bakamuwa kati kusaba y'okulangirira bambi musajja wattu yassa omukka nadamu n'agufulumya n'agusika n'agaba era walabye nga tanalangirira omukyala Farida Nambi n'omwami omulala bazze mu maaso ge ne bakwata empapula tanabakulangirira bazimukola we bati ne batandika okumulaga empapula bazimukola we bati nga bo era yabadde abasajja wetegereza akatambi ako obulungi nga Nambi Farida ali wano alaga omukulu empapula n'omulala omusajja amuyimiridde wano emabega abadde bambadde enguye ez'amagye g'eggwanga erya Uganda nabo babadde beetala emabega wa bano emabega woona alina okulangirira yes batekawo entiisa abamagye bamwetooloola tebamunyega ne bakola bati wetegereza obutambi obwo mudimu mubunoonyeeko kangenda bulirawo abantu yes nga bamwetooloola ng'eno Farida wawanika epapula omusajja n'asooka akolamu bw'ati n'akikubawo n'agamba bannange Nalukoola ye mubaka 226 owa Kawempe North maama ekyadiriddwa okimanyi n'atambulirawo nabyasitukirawo sina kusituka badde bamusitula n'agamba neka negira nadduka ne bamuteeka mu kikuni abamagye nga abaatasiza omusajja ono okukwatibwawo wennyini ate babadde muleeya naye nga kyandibadde nti abano abamagye abali mu ngoye eza uniform eba uniform z'ebyokwerinda be bandibadde bataasa ono bandibadde bataasa bano abaagala okukola ki okumwoga jambula naye ate bano ababadde mu ngoye za bulijjo ate be bataasizza ono kuba amagye abadde bajja okukola ki okumuga jambula omusajja bamututte bwe giba misinde kabadde mu 10 akalimi era bw'amatula bati mu mmotoka dereeva yasimbudde emmotoka envuga ey'ekikugu mwagenze okuwulira ekigambo kiva mu w'amagye omubbi wuuyo akatambi weekali era nyambuka nteererewo abantu bakalabe bino biri mu ggwanga Uganda bitwogerako biri mu ggwanga Uganda ng'anaagamba w'amagye so akabadde kaseera kazibu okulangirira Nalukoola kwabadde nga kwetulisaako nsanafu naye nga kyavudde ku ki nti omusajja ono yabadde alina bangi balangiridde abatalina kubanga balangirirwa so n'olw'ensonga eyo naye Kawempe awo waliwo ki lwaki baagala omusajja oyo ate nga abantu gwe basinga okwagala gwe balonda Kawempe nedda sina Kawempe wokka omanyi wako abantu